Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Nurdin Ntege once again. Nkomyewo twogera ku bintu bingi, twagala okumanya ku gyenvudde w'omukulu John Ssegawa. Ebintu bino byakola abikoze atya? What went wrong mu art industry? Bayina buzibu ki ekisaana okukola? Era ye ng'omuntu yavaawa. Who is John Ssegawa? Katumulabe. Katugogamba nti Zubeida Byantalo. Rain. Tukitwale nti balinga abaabula okuva gye balina okuba ewatuufu. Kyandibadde ekituufu. Kyandibadde nti kyovudde olaba ekibuuzo kiri kye babadde ombuuziza. Ekyandibadde ekituufu mwe twakulira tetwandisse bibiina byaffe. Biriwa. Kati nga Afri-Talent, Bakayimba Drama Actors, Black Pearls, Diamonds Ensemble, n'ebibiina ebyo tetwandibisse. Ekizibu kyabyo butabikkiriza kweyubula. Nti generation eyaffe yatendeka ba Patrick ba Wycliffe, ba Wanyana, ba Kabanda, you know? Yes. N'omuwala ayimba Akamuli, ba Angela Kalule, ba Rebecca Jim. ba Rebecca okitegeera betwatendeka. Kakati ffe twali tuba wakati. Mudduka lile. Tudduka lile. Mubakwasa. Ffe tubakwasa nabo bakole ki? Because tubatendese. Ffe ba Abe bwe batutendeka ba Ashraf. Okay. Ne batukwasa management akati. Kati bo ne batumentaringirayo wali. Kati naffe ne tutandika okuyiga za administration okuwandiika okola biki. Naffe ne tukwata. Kati naffe ne tutendeka abaffe. Abalina okumalayo. Abalina okuddako because tugenda tukoowa n'okukaddwa with the age. Yes. When you grow, amaanyi gagenda gakendeera. Yali asobola okukeera oluusi tosobola kukeera. Emizannyo gye wali osobola okuzannya ne energy kati nganze. Ogenda otandika okukola ki? Nti yali playboy, Mr. Kampala, kati ofuuka taata. You get? Yes. Bwekityo bwe kigenda. Nti mentorship ey'abaana mu groups n'esigalawo. Ebintu ebyaffe bye tukola, emizannyo, drama, you will never win nga tokoze group. You will never win as an individual because it's not a one-man show. Yes. It must be It is not a stand-up. It's not stand-up comedy. Even if we are a comedy, you must be a group of more than 25, a group of 30. Mwena ne mwegabanya emirimu gyammwe gye muteekeddwa okukola, and you must believe in each other. Obuzibu bwava wa Ssegawa? Obuzibu buva buli omu kwagala kukola kikye. That's number one. Ekyokubiri nti n'abantu betuleeta tetumanya bigendererwa byabwe nga bazze. Why do you join? Kankubuuza ekibuuzo. For example, ewaffe tulina Father Tamale. Yes. Father Tamale, my brother mukulu waffe. Ye okubeerawo kwe n'okutandikawo nga kyayagala okubeera. You see, ekintu okimulabamu. Olaba omuntu ng'ekintu akirimu. N'akitambuza n'akibelievinga n'agamba this is my calling. Kye bayita calling. Vocavi. Okuyitibwako. Kakati ffe tuyingiza abantu abatalina kuyitibwa. Oyingiza abantu abatalina kuyitibwa. Abatalina kuyitibwa mu ekyo. Abatalina kintu mu bo. Ekyaya otyo. Akyewuliramu. John Ssegawa. Nze bwe nava ewaffe Katabalanga. Nga nziruse ewa Muzeeyi Ssekiziivu. Odduse? Yes. Otya ati? Akati ffe twakulira ku faamu. Muzeeyi wange yali supplier wa produce. Nga supplyinga Ministry of Defense. Okusinzira ddala amagye. Barracks ng'ezo.
kati ewaffe Mubende waliyo units ziringa 2 kati ndowooza wayongedde unit eyokusatu waliyo gye bayitanga Tiger Barracks Regiment waliwo n'endala ya training school ey'Ekabbamba kati yebeeramu abasirikale bangi kati mirembe giri egy'Amin nga bafuna supplier abawa ebyokulya na biki byonna kasooli nanansi biki ennyama tikakati bali bo abasirikale mirembe giri egy'Amin tebabawanga sente like nti mwe mwegulire it was discipline and unit kugamba byo abazungu bye balekawo kakati nga maje mugalabira ne kagenda mudai nga bwe tubeera mu ssomero abafumbira akawunga ne bafumbira obuugi bugende bugenze bune mulya so Muzeeyi was doing that job akati nakola farm kati kwe twakulira nze nakula kyendaba nkuwa bwenti tuli ku farm tuli mu basirikale you know opulence oli awulaba amamotoka mayitirivu mu moto you know n'ogwa mu ekyo kutwala kusomero so that now as time goes on ebyobufuzi bino byonoona emirimu Amini muzengeri yali supplying amagye entalo ne zijja olutalo lw'e Kagera lwa Tanzania olujjako Amin bwe lujja because it's not si lunaku lumu oba si lunaku bbiri olutalo lugenda myezi nga 6 yes kakati ne bano abasirikale babategeka okugenda jjukira Muzeeyi yaba supplying ebyokulya bavuddewo bagenda mu lutale wansi ku border amagye gonna gye gagenda baga training okugenda so galina okugenda ne supplies azo kati ani akola supply yekatabalanga farmers abadde akikola ne D6 kubanga emmotoka ze zaali ziwandiikiddwako nga bwe bagenda mu lutalo ayina okuwerekera abasirikale because they have to eat ayina obadwalira emmere kati he was marked who is Katabalanga farmers who is D6 kitegeera so olutalo bwe lujja nze saaliyo nguzaako mabega katono abasirikale nze bantwala ku ssomero my first day e Kabojja Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'oliriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofune omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno so kati olutalo olujja 79 okay schools had to stop na buli kintu kyonna kati basirikale bate basobola kunkima because baali batandise okudduka na biki Abaamini now anko wanga ankimayo ze ankimayo basazeeko buli wamu anzija kusomera e Kabojja preparatory school weyawa by then mugwanja Kabojja eyo wanene enkadde eyo yaffe y'ekizimbi kyekyo kisajja ekyo ekimugwanja kitaka ekiri awo yes yali ekoma ku P4 by then nga after P4 tugende Savio so 79 taloluze nga mugambye Muzeeyi bamumakinga bamukutte bamukwatidde eri ku gundi ku border oba bamunonya kakati bwe bajja bawamba places okitegedde kati emmotoka bye babikutte abasirikale babakubye babasse badduse kati wali Abatanzania bajja abakomboozi okay kati abakomboozi abo bajja Muzeeyi ne badduka mu Mubende awo ne bagenda some distance place I don't remember the name ne family abaana abaaliwo fe abaali e Kampala Muzeeyi Katende n'atusigaza with my sisters n'abalala fe abaali basomera ne Kampala kati Muzeeyi bamukwata bwe bamukwata ne bakola investigations like 3 months under house arrest ne bamukola ki ne bamukwata kati ne bamukolako investigations bwe ziggwa ne balanga Muzeeyi talina yabadde supply was just a businessman naliki kati ate
bali aba TP Tanzania abasirikale b'amagye abasaidi ye abajja ne UNLA abajja ne ba Museveni bano bamuwanga biki no kakati nabo bali mumanyi bw'owamba you occupy places kati bawamba ne occupying places z'abali you get yes batwala barracks zibabaddemu kati nga surprise nga byali era byo balina okukola nabo beetaaga okulya era balatunira mu line who is the supplier here era bikola ntya yes and remember by then ensi yali tennakulaakulana nnyo nga mulaba nti enguudo biki nti mwalimu hardship okubituusa yes for example okujja e Kampala nga mmala ennaku 2 enguudo nfu you get that point yes okuva Mbende okujja e Kampala will take 2 days kati fe okutereta ku ssomero tusooka kuva Mubende netusulako Emityana kubanga muze yali akoze kwa station nga musooka ne baluvuga awo netuluvuga nga lubi gwe nakunyumiza tunafuna olunaku nenkunyumiza bunyumiza which I could term topic the child of the revolution because olugero olwo luwanvu nenkunyumiza biki bye twayitamu mu kaseera ako 79 to 86 79 to 86 awo nenkunyumiza how embeera bwe yali mu Luweero Triangle yaffe gye baali badabinze Luweero Triangle it is a story to be told someday sure because we need to tell that story abantu abazanyira mu byobufuzi olwaleero bategeere kitegeeza okubeera mu lutalo but nobody knows about war here abaana bano boolaba basaagana okusaagana sirumanyi temumanyi lutalo but when we start okunyumya fa abaakulira mu lutalo ne tusoma ova Mubende bakuvuga okugenda Savio ebizibu byoyitamu road blocks eziriwo otambula ne bannyoka abawala babakwatirira you get when we start okunyumya emboozi ezo waliwo abantu leero abasaaga waliwo leero abaliise ebijanjalo empiso nti okupasuka bwe tuti buli kintu kyonna ne kidda ku zero n'olunaku terusala ffenna ne tuddayo ku zero that's how we are living thread way kati so sometimes when we come out and speak balowooza oba tuli balalu balowooza oba bajja waawo aba abazeeyi aba batalina magezi n'otunuulira ensi n'okola otya n'ogireka so mbadde nkuzaayo nja kujja tugyogereko so politics ayingira mu business za muzeeyi yes ng'ensi bweyonooneka ne business nazo zoonooneka kati wano obadde oŋŋambye nti baswitchings yes side eri ewambye kitegeeza kati abasirikale abatanzania be baliwo kati abasupplyinga abatanzania babeererako ddala wano yes abatanzania babeererawo ddala wano bawambako wano baba nga tulinga bali mu yes because amagye ga UNLA balina ebiwayi byali bya mirundi mingi Kikosi Marumu oyita Ojoko UNLA yabalule Mwami Museveni kati okwo byonna bigatta ne babikola United Liberation Front or something like that ebyo ne bajja in 79 there obuvuyo bwabwo obumanyi it is told in history presidency ya Lule lasted for 60 days Bina Isa comes in ubana lasting for make a total chaos yes okitegeera abatanzania bali wano balina emmundu bakola byonna bye baagala waliwo security council buli bwendi waliyo security council gye yagala kyekola oli tumugjeeko kati kola bw'otu kati biganye katutekinga over then organizing okulonda we are not ready Uganda was not ready for 1980 elections naye abo bali mu politics saagala bigenda nga bagezaako to pave their way the Obotes dani baani abali mu kavuyo ako and the chaos comes business zigenda zeeyongera ebintu bigenda bifa now 80 comes tugenda mu kulonda Obote bawangula Obote awangula nga bwe bagamba yes Museveni atandika olutalo fortunately oba unfortunately olutalo yalutandikira waffe
Mubende Kabamba. Yes. Yalutandikira waffe. So bwe yalutandikira ewaffe we were target. Mubende area nabiki gye bali bagenze mu Luweero. And then olugendo lw'emyaka 5 business zonna zifa. Ezamuzeeyi ebintu bitandika okwonooneka bayeekera bakola batujjukira twalina faamu nnene nnyo ey'ebikajjo nga tulina okukozesa oluusi abasibe bajja nti muzeeyi alina abayeekera kugamba mwali mu mix ne tubeera mu bizibu. Then muzeeyi switches business n'atandika supplying n'abivaako. Tuzo supplying eki bani bali mu lutalo bali byabwerere temateeka kuno. He had to change business. Nadda mu kusuubula ki emmwanyi esukaali ggulu biki ebyo ebikajjo. Kakati ffe atuyigiriza okukola ng'emirimu egyo egisinga ffe tugikola mu myaka egy'emito. Owulira? Kati nga bwe tuva ku ssomero for example okusaawa ebikajjo okutema n'abakozi we bali naye ye alina okukukozesa okuyigiriza omulimu. Kati mukola nabo nti bwe muva mu ssomero holidays yakusasulidde kawojje esaabi oyina ozikolerera mu holiday n'abakozi nagamba bali bakusinga ki obasinga ki gwe gwani gwe nabo gw'oli mu mbeera eno lwakuba nze njikuwadde taata bw'agamba enkya oyinza obutagibeeramu sajja batabusi. So I have to train embeera you. ogiraba eri mu ggwanga. I have to train you. Kati ffe tulowooza atuwonya sajja tatwagala ng'abaana. Nnyumyako ntandise okugenda mu secondary school tandise okubalaabalako nabiki like 15 years awo akutuma okugenda okugula emmwanyi mu kyalo naki n'emmotoka loole n'ekkutiya y'essente nga gw'ogirina at 15 kubanga abasuubuzi abo essente zaabwe batambula nazo mu kkutiya kakati nza nteeka ku loole ku mmotoka ngende mu kyalo ngula emmwanyi essente omugugu kkutiya y'essente maama gyampadde gyambaleko tugenda mu kyalo kugula mmwanyi kubanga opaakinga awo mmotoka kati bano abalimi bamanya lunaku nti kattabalanga farmers loole ejja ku lunaku gwe luti mwe nga mugenda na minzaani n'abakozi nga teekako ensawo yo kiro mmeka nti nze ninaana sente mmeka kwata sente kwata gwe tusasulira loole netikka ne tudda ku kyuma kyaffe ne tukuba emmwanyi bwe mmala ozikuba emmwanyi nino zireeta e Kampala wano ku coffee marketing board Bugoloobi. Because you bring your produce ne bagiweeyinga quality wagasa emmwanyi era nga gw'ogigirako loole buteereevu nze ne mukulu wange Ssentongo ani ali wano bano badriver bavuga tubatambulirako mutudde munda mabega kakati otuula munda naye oluusi okoowa kubawudde ebiguudo tebyali birungi oluusi okoowa ng'oyagala kutuula mabega mu mmwanyi zo weebake oli avuge jjukira ebiguudo si birungi mujja muti nkuzaako n'emabega katono nti waliwo etteeka nga loole zikoma ssaawa emu okutambula yes kozi zasombanga abayeekera ezikoma ssaawa emu kakati nga mutisse emmwanyi zammwe emu webasangira kafi yaliko wano nga siwa covid abantu babeera wano ne basaagira mu Uganda ne balowooza nti eggwanga lino bwe lyali tuyise bizibu n'eggwanga lino mwatambulirako mu mbeera ya kafyu nga loole ekoma ssaawa 12 okutambula tezitambula kiro ne bagirabako ku 2 ku makya ne tukeera ne tuteeka ne twala emmwanyi ku factory nemuddamu nemuvuga ne tuddayo ne tutikkako bye tutisse oba bbiya ng'oyo okusuubula ku maama yalinawo wholesale ya bbiya soda naye nga wakusimbira layini nno nga supply teziringa omulaba amamotoka gano bannanga nti ze zigenda okuvuga bbiya zimuleeteemu bende oba soda no because supply nga tezimala nga ffe tumukima soda mami nga alina wholesale ya Coca-Cola ne bbiya nayo asabula applyinga mubendi yes
pake kozi mubende yali mubende munene. kakumireyo kasambya yonna eyo kyegegwa so kati oleese emmwanyi loole kati tikkako sooda oba bbiya ddayo tuuka mirimu so that process ekola kati ze nendowooza twafisangako kebbiri esente ng'ozaagazaakibwa esente zaagazaakibiri Nurdin gwe sente gw'otambula n'ekiveera kisinga ate ofisse ku zizo. I mean, the man is telling you that this is your money. Akuwadde ekibokisi genda osuubule. He's teaching you. Kakati gwe tatamwe yali waddala. It's the best. Kakati gwe bwe kikutwala muli n'otandika ate okuzinyagako, does not make sense. Era tekisobola kujja nze tekyanzijira mbu ate ntoleku for what? Everything I have. School fees azikuwa. Buli obusente obutonotono bw'owa bugirlfriend bw'ofunye obwo that's little money. Obwabanga obulina. Obwo that's little money. Kuba ne mami asobola omusaba n'azikuwa z'oyagala. It was like, kyova olaba nze ekigambo ekiyitibwa ssente leero tekimala namu. Tobeerawo nti omusajja lwali agaba milioni 10 lwaki mundese. Tekisoboka. Ssente tekisoboka. Abantu ne balowooza mbu olina olugezigezi n'akajanja oyo Sega wana olugezigezi lumu kyekyo yes naye kutendekebwa okitegeera. So I ran from home and was after when amala njagala kumanya why are you running from home. Kyonkunyonyodde obugwagwa b'abaana abato nze nga ngamba nga ndowooza nti daddy ambonyaabonya. Kati njagala wano point wogamba kati kuba ondaze wajjanga boddayo boddayo osalawo otya n'ogaana ekimala kimala kamera omusajja ono ambonyaabonya. Now after senior 6 I was determined to run away. Kubanga tuli mu mwaka ki Museveni awambye tannawamba. Senior 6 Museveni yawamba ndi kitovu. Yawamba ndi mu senior 2. Kati around senior 6 nze muli nenkunyumiza story yange y'essomero. Nze tewali ssomero lye nabeeramu I was very stubborn. Ze nali mulalu. Muzeeyi yakuba n'akwowa. Kyogamba ogenda ekitovu eyo gy'ogamba wali wavudde wa Yesu wano ogitandikirawo. After nkugamba e Kabojja yakomanga ku P4 yes. Kati ne batutwala e Savio Junior School. Wali Savio manyiwo. Yes. Kati Savio awo ng'etandikira ku Junior 5 to P7. Kati then after that because masomero institution of Brothers of Christian Instructions kati bwe tumalirizaawo bakusaba first choices olina ziteeka mu masomero gaabwe ag'Abakatuliki. yes era naffe konna nga getwegomba yes and it was like your first choice must be St. Mary's Smack. All right. Your second choice will be Kitovu, St. Henry's College Kitovu. Yes. Okay. Bw'obanga ova mu West oyinza okuteekako Ibanda. Oba oyinza okuteekako St. Edward's Bukuumi like that. That's how they used to play it. Now after Savio nze bangaba Kitovu, St. Henry's. Now mbunyonyodde eri ewa muzeeyi gye tuli ewaka nti bwebakukima ku ssomero oddayo ku faamu watirawo oluso ku faamu si luso like emirimu giri egya faamu like eringa komera nti okuva ku faamu mayiro 2 ogenda zitambula ogifulumulagewa so bw'oyingira ewaka komera. That's what we used to think. Yes. Now kati ngenze ekitovu. So ne holiday yajanga omuntu annanga agezeeko. Okubeerayo oyagala okuvako ku ssomero. Naye nga you just pray that when I grow up I have to run away from here. You get. Kati ngenze ekitovu awo that's where chaos started. Nti abaana betusoma nabo esavyo. Baba bagenze embeera ekitovu. Okay. Kakati affe yes. Bali mwesi 2 eri muli mwesi 1. Yes, ate nze nange kino nakikomplainingako eri ba brother. Yabagamba oba nange bwatukola disservice. Kubanga batuva Savio ogenda ekismark ekitovu. I mean ekitovu oba St. Mary's from P7 to senior 1.
osangayo mikwano gyo abwe mwali musoma nabo Oba mu mu primary continuity. oba mu continuity ne continuity ya primary si yemu ya secondary school. Indeed. Secondary school mulimu ka freedom Akae. ako omanyi nti Balira waliyo kisinga otyo nti nyweyo kasigara nywe ku mwenge nekweka mukko otyo ntandika okumanya girlfriend kyekiki. You get yeah. So now tusangayo mikwano gyaffe be twasoma nabo, it introduced us to nightlife, kunywa omwenge kwebyo, and we became unruly. Mu Olevo Lwaki ogamba Olevo? Gamba mu senior one. mu senior one. Olevo lwaki okiwanvu ya nnyo noga ati tugenze nnyo. Mu senior one. Nze nkunyumiza my first day okunywa omwenge. First term, I think there was a second term holiday. Because first term batutizingamu nnyo nga tetunnabeera na confidence. Ate jjukira terms zino zayimpowermuko. First term bw'ogenda kubanga mwe mugendayo bali batandikako dda because of nga period bweyabeeranga. Ndoza mwezi 12. Kakati nga njagala ntamiremu mmanye experience ng'abantu batamiira. So I asked a friend, holiday holiday kiromo nga twetegeka ndi kiromo wanja kola ki enja tuddayo eka awo nja kunywa kiromo tuddayo eka. So okugulira omwenge balina abavubuka ababaddu amakitovu yalina abavubuka abaliroko mu Masaka omwo kati nga bamanyi nnyendo bamanyi ki bamanyi obufunda abaava omwo kati obufofufu babumanyi kati nga batuleetera ne bakunywa na biki na biki oba ne babutunda mu dormitories obwo mu dormitories nga batukolamu omulimu nfundu n'abantundanga n'emmere abaana nga bafumbira eddala emmere mu ddo nga batuguza emmere. Sure. Ng'omukatuliki tayinza mmutemako omutwe. Abaterera kati somero administration tezabeeranga nnungi, they are working on it and they are trying to improve. Nitufebe twasomeranga madomu nga temulina nzigi temulina buveri bugwa bugwe wali ekiro abandi bagamba kati ki Friday tugenda kuba miggo ne babayisaamu kibooka ekiro tolina gy'ogenda kuloopa. So omwana aleeta omwenge ntoza yaleeta walagi oyo bino ali oliko nkono wono ebyo biwunya. Yali walagi gwali mwenge muganda. Walagi white. Kati nga ataddemu ayongeddemu n'amazzi to soften it. Kati nampa kalinga kaboto. Kati being naive or stupid, I thought nti bw'onywa omwenge it's like nga bw'okubwa amasannyalaze. Nti bw'onywa omwenge amasannyalaze gakuba no sparking nga nowida feeling. Kati nze nnywa mugamba nga siwulira. Musajja biki nawe wanzibye bati owulira kwoli onyenyemu ne ku mutwe bw'oti obutamiire. You get. Kumbe netta. I drank a bottle. Chiromoa. You remember bato musula muzinze mifaliso mudende kati fe twalinga ekitovu nga basi erina okujja omwana aleeta ka listina bagamba nina basi gaso bweti ebakomya ku National Theatre. Musasula sente mmeka so mwe mwasigaddemu akobewa basa wasigaddeyo akatono ng'ozijjayo ng'osasula ng'omanya kati nze clear muze nja musanga ku National Theatre wajja okunkima okitegedde akasente pure kati nga nnywa nga I passed out. Nagenda okudda engulu nga mpewo dormitory kimugwanya kiwuuma. Abaana batigenzi mu baasi ne kumakya saa 12 ne bandeka. Baasi yazibuli omu odduka buddusi bwe tebali yeebase atamiridde wali because tebananywa pulaani yo gw'ogendayo otyo oba gw'olinda bazadde bo poki bayinza okuba bagenda yenda okuzuuka ndoza ssaawa 2 awo nga odde engulu school is deserted tewali muntu bandeese siina se wadde tewali badde n'ebiseera bantu weebali kata walabika jja nga ngende ewa baasa nga kati jjukira omutamiivu kusesema bitu byotanywangako nabiki byonna kati you are like worn out you are like kiringa ki nuisance ekiri awo. So abantu abasajja abasomesa abasajja abo baali bagezi nnyo ndowooza they were good teachers. And I think they saw the state of the boy and they know abaana bakola ebintu ebityo and they only had to help you out. Kati brother Kyemwa
yali headmaster waffe nga yanakakolola ke nga nteeka mu yali ajja Kampala. yali akunteeka wali ku bus ku paaka e Masaka. Olwo gaso weziri tiziri zibeerawo zeeze zitwala abantu eno yo just special kubanga erina okujja ku ssomero ebakime you don't need to go kati ebabwamu ako naye kati olwokuba tewali service ekima abaana bonna kati nga brother alina okundropingawo and then I had to make my way to find Papa here. So back to what we are talking about. Nti kati nembeera mu state y'amasomero ago nga nina effujjo kitovu ne bangoba ndowooza nalina mu senior 3 I think nengenda bagobera ki bangoba twa disco mukubye ekikiri waliyo disco nga giyita Sejiko mwe temugimanyi. Sejiko disco yali y'amaanyi nnyo ejja e Masaka staginga mu Patel Shamji. Patel Shamji oba kati bagiyita batya yali awo Masaka bagimanyi kati I think bajjamu ekintu ekya nekuba omuziki kati tugenda abaana batoloka ekitovu tugende tukuba omuziki. We were so many like 8 students 80 from Kitovu to go and dance. Tutwaddukanga ku ssomero tugenda mu bizibya byabo biseera bya break dance biseera byani nga abaana abatuvu be bazina break dance. Yes. So we were there and then. So ne batukwata Patel Shamji tugenda kumakya tuvaayo n'okumanyiira kumakya tuvaayo twambuke Nakayiba awo twambuke tuddeyo ku ssomero kati nga bw'omanyi watamidde obadde mugundi abaana babasinga bagenda naye ffe olw'okuba ffe twandise okufunamu amalalalala ago tumanyidde ekintu tulina ne group. So we say like 5 or 4 students. I remember, I don't remember that. Yes. Now, tujja keesa. Kati mu kujja keesa bwe tuddayo ku makya ssaawa ng'emishi. Nga waliwo abasiga ku kabalagalo obwo buki. Kati tugula awo Nakayiba awo tulya biki. And then the deputy headmaster bamuyitanga Baamu. Nakkirira ab'ekitovu. Abasomesa kye yakola ali Nakayiba ayitambula bwanti kati tutaba tudduka okweko of course yali alabyeko laba mia but I think yalabanga for students nga tuddayo ku ssomero mandi nga batusamoninga mwafutolose wano ne bwe bati Joni wabadde ne gundi okay kati mube twalabye niti mwabadde mwekka muleete bannamu fe mwe twakuliranga mu ssomero nga tulina ekintu kye bayita okufa ekisiiri. Okay? Okafiiramu. Munno tomuwangayo nga bakutte. Okafiiramu kubanga tomanyi nnaku yamuleeta ku ssomero. Buli omu nnaku ye era buli omu lumuvaamu lulwe. You get? Kakati ffe olwaffe ne lutuuka ffe be baalaba. Abaana. Kati ffe kye twakola nga tukola lisiti y'abaana. Nga tukola lisiti y'abaana. Tukola lisiti y'abaana. Nga tutandika nga tugendayo Nordin lisiti bw'oli okujjako I need this money. Because ffe tugenda ate ffe twalina abasajja abatukokinga ng'omanyi nti bwe banaakugoba you can easily get a school. You get a school. Kakati gwe ky'olina okuzaayo ewa daddi is the school report. Oba yakutwala Kitovu kakati gogenda omutwalira end of term ng'oli kijja bwemi KSS. Kakati lisiti mugitambuza abaana bwe beesonda be bejjamu esente tonvaamu ng'abaana tubajjako nga ffe tugamba ffe twabaddeyo ffekka mujja baleeta nno ffe twabadde ffekka nga bagamba kale tugenda bagoba you're going to be expelled from school bemba temulese baana bali naye bali bajja bagoba singa mwabawayo bali balese oloozi bali bagenda bagoba bonna gumanyi brother Kyemwa ekinaana
yagobako 10 ngowooza 8 kinaana kimugasa ki bagoba 12 ng'oleeta 8 fujjo kuba abantu abaana basomera kusomera mu masomero abaana babulinga abantu nga bakuba abantu bakukuba ekiro ne bakuyira amazzi ne bakuyisa bubi. It was chaos in Kitovu. Waliwo the section gye twasulangamu from senior 1 to senior 3 nga bagiyita na gata nga tusula mu gata. It was dirty, the environment wasn't good. Mu kutukuba ennyo ne tuba aba senior 3 ne tubaloopa ne tubawaayo that session era ne babaleeta ne senior 3 nga bebakoba kubanga bebafuga gata. Kubanga Kitovu ena section waliwo gata waliwo ne California senior 4 to 6 and bo basula space ndala. They have better housing. Basula na mu cubicles doors. Fe tusula mu kibaasi. Kitovu nga yali nkambwe. Yes. Ng'omwana avayo abanga ava mu magye. Military school. Gwiruzagira abaana abakolera ekyo. Omuzayi yagoba abaana 12 olugoba lumu mugende wammwe. To bring back insanity mu ssomero. Kimatsi yali wakusaaga. Amasomero g'aba brother galeetako olu. Tukufuutula n'oge. Sinali mwe basiramu be bakambwe. Abali tebasaaga. Goba obe mwana waani. Bakugoba. So ne batugoba. But me olw'okubeera mwana wa Kereziya wafaaza wa muzeeyi nga supporting a new church. Kubanga era n'okuntwala yonna from CP1 to biki brother nga be muzeeyi bali commending altar boy biki ebyo. Now bangobye kati brother Kyema na recommending anangamba ono mutaani wa Damian kamuweereze wane waffe Lubaga wano ku Uganda Matters. Waliwo brother Benadine nga si mukambwe muzibu alinga mujaasi. Ne bagamba ono mu discipline nga katumwe brother Benadine. Brother gundi agenda akolera yefujja kitegeere. Naye ne beerabira nti ffe twavanga Ekitovu ne tujja e Kampala ne tukuba ekizibya kyalinga awo ku gundi. Enakaseera awo waliwo Kihoola ekyalinga awo nga tukubirawo ekizibya. Ku Sinai Bin Amelia Street awo wansi. Ebyo by'abayindi bye baddamu kati bye baatwala waliwo ekizibya kye twakubiranga awo. Kati nga tutoloka Ekitovu ne tujja ne kikikuba. Namuddayo buzibu weekend. Kakati ojja omwana Ekitovu yatolokangayo. Bakusembezza. Tutolokayo ne tujja ne tulaba emipiira e Nakivubo. Kati bakusembezza wano e Lubaga. Wakuba mu ngalo. Nejjukira ne ssente nnina. Ze nasoloozezza. Oyina bano. Be nasoloozezza be twaganye okuloopa. Bwe wasonyiye. Unajja wano nga nnina ssente. But nga bw'ojja era n'obasangayo be basomanga nabo bwe mubadde mukuba buzibyazi by'obwekitoogo. Nabo nga mukyawunya n'enkwawa temusiiga obasanze. You get ati no. Kati brother Benadine n'aŋŋamba nja kutta kubanga yakuwa ebikondi. Nja kutta omwana w'omusajja. Bwana vaawo genda. Wajja n'osomerawo taamu yawera. Wiki says nga watandise oli Nakivubo oli gundi oli mu kizibya. Nyagamba bano vaawo gende oddayo wa taatawo. Ngenda kukutta. Ngenda kutta. Yakukuba muko. Ebikonde kutidde. Brother akuba n'ogwa. Punch. Sitegedde bekuba n'ogwa bino byokugama kubyeke ono kabu. Punch muno. Tasobola kukubena. Kuba muno just to intimidate you. To be a man. Yeah? Kuteeka mu sense. Agamba manyi. No. Yakuyita buyisi mu staff. Go back to your dad. Wano nja kuttira. Agamba muzeeyi. Era muzeeyi kwe kumanya nti bangoba Ekitovu. Yali tamanyi. Kati muzeeyi n'aŋŋamba tuulaawo. That was the man. You sit there. Bw'ono oyagala okuddamu okusoma onombuulire. Kakati n'embeera ewaka era fujjo mwe mutolokako nonge nguyiza ekiro njije oluusi ntagalira mu nnyumba ye byakoze bitya. Agamba kamugira muzaayo ku ssomero. Kati waliwo essomero abo balita St. Charles liri mu Bendo Omulyadde School mu senior 3. Kati papa n'aŋŋamba ono omusajja kati kabeere mudde. Ave wano wemmulabira. Nze muvuga ku makya okuva ewaka ne mmuteeka mu ssomero ne ŋŋenda ku mirimu gyange ku ofiisi mu tawuni akole ne mami. Kati nze nga ndi ku ssomero nsoma. Efujjo lye nasitula awo Mukama Katonda wa. Wasitula mu Bendo Mama.
effujjo lye nasitula awo tolimanyi bwe lyekana ng'owakola kinyi kyogamba ne nakola nga mbisomayoko mugwala agikunywa omwenge nga tobisomaayo sibisomaayo kubanga nali Olumu kunzijja kitovu ondeete mukyalo Mubende ng'ate nze abaana be tukulidde nabo Mubende olwo baana bambala ku ngatte Mubende abambala abamu no essomero lyali lyaba the top batopu Mubende naye nze nga ndirabanga erya wansi onzisizza wansi nga gyova wala nva nti ekitovu nondeeta ku St. Charles bakussa mu Watford bibale nnyo nondeeta ku St. Charles Day School z'omwana w'omugagga n'ositula effujjo jjukira by senior 3 nze alina kakolola aka brown awo alina ka pickup akuyigiriza okutandika okuvuga emmotoka mu senior 3 ng'oluusi nvuga kakola ne ngenda ku ssomero awo n'opakinga ku ssomero nenvaamu ngenda mu class ng'abasomesa obayitako bajja n'ebigere byabwe n'enfudu yaabwe oluusi nenzija ne ka bicycle naye nga buli bu bicycle obwaddala nga buno bwolaba ennaku zino obuliko so that was a lie. Yeah, it's a mixed school. Nabadde kitovu mu nnume. Okitegedde. Oyingiddewo olundugga. Effujjo liringa effujjo. Mbeera muwala ki. A group of girls. Bali ku sitazze. Sita. Twafunye sita mwana w'omugagga. Kakati one day, my story is so funny. One day, at St. Charles, tugenda okunywa omwenge mu bbaala. Nani n'abaana boyonoonye kaawo kumbe we tunywera ku dduuka eriddako misana sawa 8 muvuddeyo mu uniform tuzifunyiza tufulumako ne ku lubalaza abaana aba secondary school Mubende mu town waliwo mukwano gwa muze actually yafuuka muganda nga musuubuzi munne bamuyita muzeyi Simon abalaba n'abeerawo n'agamba nalina omwana wa muganda wange kiki omwana wa muganda wange lwaki ayononeka kakati muzeeyi akolera ate mabega emanju ye ofiisi ye gyeri street eddako kati ffe tuli ku street eno main muzeeyi akolera mabega wa street tambulamuko kanova wano nga ku geeti yange tamanyi bigenda maaso kakati muzeeyi Simon ng'amuyita ng'agenda ku ofiisi wa muzeeyi gamugamba naye ekiri wano okimanyi omwana nga yeekola tebitegeerekeka okimanyiiko muzeeyi Damiano n'amugamba yamugamba nti gwe toli kitaawe gwe bw'omulabye okozeewo ki toli kitaawe gwe bw'omulabye okozeewo ki namugamba onzikiriza kankozese ku buyinza bwagwe weesirikire yalina ka pikipiki ye yali avuga pikipiki Suzuki ya yero njijjukuloba white ng'agivuga ng'agenda ku poliisi ng'afuna abapoliisi abo nga bajja mu kibaala tugenda okulaba abasajja bayingira mutudde mu kabaala Robin omukyala yali nanyini kundo yafa bantu Mukama musasa kati abasikale bajja ne tumanya ffenna bagenda tukwata omulundi gumu bannange be nali nnyo nabo omwenge babaleka oli tabavunaanyizibwako si talina kyabeetaaza omwana we yoona agamba ye bakulu kogwe nkoze eki mumanyi olwedde oli mu school uniform oli mu bbaala misana genda ku poliisi musango nga bantwala abantuuza wali nga bankozesa statement bakadde bwe bakusindika kukola ki kusoma bw'osangiddwawo kizibu ki ky'olina kakati wansi ate baŋŋamba poliisi yali ekuuba biri ebyaddala bwe tunaddayo okulaba it will be times 2 of this gye tugenda okuwa session kati ne wano nga sinagimanya but they told me it will be times 2 of this now they take me to room eringa wet basirikale ng'ajja ng'omu asooka banjala wansi omu akwata amagulu
ng'omulala omutwe aguteeka mu lock y'engatto agunyweza bw'atyo omutwe lying down like this. Kakati process eyo bankwatira okuntwala ku poliisi mami akitegeera nti bankutte. Kakati ngomanyi yes omukwano gwa maama ye adduka ajje ku poliisi akole kyala biki bagenda okunkola naye abeera muka distance amanye nti oba bagenda mukola kyo bagenda musibayoko ennaku 2 namuleeterayo kwa bulangiti kati nabeera distant. Kati process eno gye baali bagenda okunkolako ye teyagimanyi yawulira miranga na kibooko kubwatuka. Bakubayo nga mmeka? Allahu akbar. Nzimanyi bankuba emigo. Tata Simon wali alaba bankuba emigo oda kutoka maama nakuba enduulu omulanga ng'ali eri yagamba mu mutaasa omwana wange muleke kimala ayize bakukuba emigo ajajaja tosobola nakugibala giti buno obulebera buti obw'essomero obwobumanyi bukutuka bwe baleeta azikubajja n'omusungu wavu nyaga kati twala omwana wo naye tayimuzi tu andi yaga nti bw'onoddayo tayimuzi tu twala omwana wo n'ogenda. Mami azze n'emmotoka kapikaapu kafika bulu olw'effujjo liri olusungu olowooza nti banvuddemu ne bandoopesa kati bankubisizza muyitako don't like amalala muyitako ogenda but ugenda kulaga wagwe masikini aleeta amalala ani agenda okunyiga ebyo ebiwundu byewakubye. I had to go back to bakuba n'oleeta n'ebiwundu okusala musaayi ebadde mu disipulini bino byempulira bye baleeta ekyejo wa mbu spare nti abaana babajjemu mu ssomero tebabakuba kibooko eyani ewaawa Afirika eno gyewo kibooko omwana ono omugyamu mu Afirika eno gyemu kibooko omwana mbu naamubuulirira n'awulira kuguna omusana ogutwokya ng'ettabu kibooko nga balina kunyiga na munnyo na sere mponye mama akuwulirira dadi akuwulirira okakane omaleku at least ofune ka certificate bw'onobeerawo nga tolina wadde baluwa ya senior fuwo mwensi eno n'ogibeeramu otya oswaza famire. Kati awo nga nzirayo ku ssomero nga ntandika bwera serious nfuna notisi na biki awo waliwo omuwala famire gundi kaita Teddy somuganda sister wa Bishop kakati nga gwembeera naye okugezaako okuzza mu mbeera yatuula naawe ntuwandikiko notisi leero tayimuteeba esoma geography leero noosoma na biki neera nga kali tekeebulizaamu akeddalo na biki kati ekingo byayo eyo era nayo baamala ne bakugoba. Yes, ekingo byayo eyo nga deputy master kaagala nnyo okundisipulini nga okundaga nti ndiko kaamaanyi okusinga nze kati fumanyi mbeera abavubuka obolowooza oli wa kitalo oba wakabaleekirwa akasente wakabwekali ati nga ono nja mu disipulini nga nkubulira ku parade nga waliwo abawala okitegeere abawala bonyini abakimanyi nti gwe wakabi ate ankubira wanjoga gayi akukuba bwakusonga bwakujja mu kiraasi bwakufukamiza wabweru musana webale nnyo mbawala ngamba nja kukulaga gwe gayi wakimugamba nga nja kukulagako abasomesa abo nga waliwo toilet toilet yaffe abaana ate mwe bagenda abasomesa lwaki atiwo yali toilet facility eriwo yokka ate tebabazimbira yaabo nangamba ono nja mukola ekigambo nga musoma kubanga toilet zaffe zaaliko obukondo osibawo nga nze ngula kufulu yange otambula nayo wano nja kutuula wali nkabaze nga kagenda mu toilet kanswaziza mu baana ebbanga ate nenkinyumiza abaana njagala abeere humiliated nti afulume mu toilet okuvannyuma lw'essaawa ennamba gye banaamenyera oluggi nga essomero lyonna oyagala omumukolako balimanye nti bamusibidde mu katoilet akawunyi abaana balina okumanya ani yakimukoze sita nze nakikoze nagenze mbayitamu nti nja kimukola
lunaku lukya kufuli otambule naye banga mu baaga y'ebitabo nga mwakagenda mwana ngamba kakole kayingira nga nange njesonzeka wasibira master si master deputed master kuga mwana mutola ebitiibwa wakwata deputy head master n'omusibira mu ttooyi lwakujogeranga ku ssomero lwakunjoga kunsala size oyina abawalabu oyina ki bamanyi manyi ebintu byampa mu boxi ebyokulya byenzija nabyo nze ndya cake ndya bisiike magi abaana beegomba kakati gunjala wa wakuyiwa evviidi buli wakusanga wakuyiira munda bamusibiramu omusibiramu bwoti kakati nze okukola chaos yonna nga ngimaze essomero yonna nali maze nga nkwata akabayisikolo kange nga ntoloka ku ssomero nga ngenda mu ofiisi ya muzeeyi nga ntuula wali waali ewebapa ofiisi yebwendi nemugamba ki manye emisango gye nakoze nga ntuula papa nga ngamba kiki ku ssomero eyo wali abaana bekalakasiza nze saagala kubeera mivuyo egyo kubanga bwe naabeera ira bajja kwekwasa nze ndi wa lutwe omugamba nti essomero lifunye obuzibu naye bajja kunneeko kati kanveyo bulungi nze ndi wa lutwe daddy ngakkiriza baira wano mwana wange abantu abo nze mbamanyi biki tebatwagala wano tebatwagala batunyiigira kulaba bubi nakutwala nakujja wano John nenkutwala mu masomero ag'obuvunaanyizibwa nga neewala ebyo ndaba kati wandeetera nga bamuwumira essimu bamunonye kuba tewali essimu muze yalina essimu zino eza waya gino obimanyi bino ebyonyola bino ebyo ki muze yali businessman nga alina okubeera n'essimu kituufu yali w'amaanyi badde mutadde ku level zaffe bamukubira essimu John kiyakoze wano nkyata atya yaddidde musomesa yekolekasiza abaana asibidde omusomesa mugundi nabiki nabiki kwolwo kwennyini akawungeezi omuzazi nemusibira essaawa nga 5 nze nentoloka ku ssomero ikavuyo awo ndowooza yamalamu essaawa okumenya okugenda eki gye banagira mu bajjiro baleete omusajja ow'ennyondo n'okunyonyola abantu tibananyeno nasibiddwayo n'okuba oluggi kuba oluggi buli ajja nti wange munonyamba nsibidde like obuulira abatambula nze ng'agamba kati John ndozo biwulidde nze sigenda kuzzayo mu ssomero eri emisango aginzigyeko taata agitadde ku bali nti be bakyamu omwana wange bamuyisa bwe bamuwalakitegedde essomero bakuwala nazze namulimbye omusajja omuzeeyo omukulu wamuganda ndowooza obawulidde era obawulidde era nze sisobola namasomero ga wano kakati muzeeyi nga yeebuulira abaana tebakugambako nga enkeera nti essomero lyanyumye naddayo ekeera okuyita amalawundi okulaga amalala nakoze fujjo naye maka sidda ngenda ate mugenda kunkola papa agenda kuntwala mu ssomero eddala temuddamu nakalabula tekagaana okuwulira si kyokka na kibooko nsobola n'okuba kibooko bituufu kyewakola mu bendi ng'anoonya magezi malala gakola ki ganfunira ssomero kati eyo ewaffe wali essomero baliyita St Peters busuubuzi yayitirawo babigalo nokkirira waliwo father eyali alitandiseewo nga bamuyita father Katabi ya father late bami mukama musasire headmaster waffe kati eyo nga gye batwala abaana b'effujjo father yatandika ye ng'amanyi mujja kubeeramu abo bakatwewungu abo but menace to society. But somebody must discipline them. All right? Father Katabi
kati muzeeyi yaba atambula mu bafaatha be ebikina biki ebyo nga bamugamba suggestingira anyumya omwana nnemyeseza omwana ntawaanya biki nga mugamba mugezeseeko ewa Father Katabi olabe nze ngamba kati ogenda busuubizi tegeka ebintu foomu ziba zireese nzijjuzizza byolinaokola byambala uniform brown cream tugenda ku busuubizi Yesu Mukama Katonda wange ng'omanyi gye liri oba toliwulirangako ng'ate mmanyi gye liri nze yambuga mu kibira tuyingidde ku institution kuliko ne secondary school TTC na biki nga tuyingira mu ekifo kirabika bulungi naye akaffe ka secondary school kalya nga bayiiya kayiiya nze tusulamu amasomero mukimiranga nga Father essomero azimba lizimbe okay kati bwe tutuukayo ngenze mu senior 4 because senior 3 yannema okumala ku wano gye bangobye kati but I was a bright student kandi bagamba John muteeke mu senior 4 amaliriza tulabe ekyo tumala nende wa Father Katabi ng'agamba wano ebyokusoma sibiriiwo omala kinteekamu ggwe nti okusoma okwagala but what you are going to do here you are going to work oli wa technical kuba buloka soma amabulo kuzimba kino genda mu kibira kusala nku utema nku mbaawo yoyo Katabi kibooko eringa kibooko kusoma kulinga kusoma misa sapule ziringa sapule ayina twasomanga n'abaana n'Abanyarwanda Father Ruzindana ndozo mumanyi yes yoyo obi wange oli naye awo mumanyi oba yali nsambyo ba yavaayo kati yatukwatako lumu ne Father Ruzindana nga tunywa sigala Father Katabi nze nankuba emigu 20 Father Ruzindana n'amuleka kiki omanyi na Father bwe yagamba Father Katabi nti that's part of their culture Abanyarwanda abo banyiba mindi it's part of their culture kati gwe weteeka otya mu bintu ebitakwatako you see how abasajja ababeera mu biseera ebyo kati ekyo oli omuntu ajja bonna n'abatwala mwenna mwankoze ensobi nagwa bukubi kati oli how do you caution the other student nti bw'oba onywa munywa ebintu byammwe tobinywa n'abaana bange because that is you gwanga lyamwe kirikola sinza kujja ku kya gwanga good enough nembeera kuba nga ani agenda okungobayo efujjo lyonna lyenkola nga nsigala waawo tebagenda kungoba I do my senior 4 after senior 4 nzirayo Kasasa St Charles wanga Kasasa yes St Charles Kasasa uwa Masaka kule Masaka ngebululaawo era nayo ne bangoba first term batukwatya S5 first term muzungu John Kakudi yali deputy teacher twagendera night out tugenze ali wakatawuni akadako bamukoko fujjo mukubye embaga tukuba embaga kunywa mwingi kati tugenda okuddayo Kasasa nga muzungu Kakudu ebitanda byaffe abataliiwa bizinzeeko emifaliso agitute mu staff room n'ebitanda bijjeewo anti muculako bideeka omune wansi kati yazinga ataliiwo staff room ogenda okuddayo nkeera mugende ebintu byamwe byebyo nga nze wa muzeeyi nate eyakasaswa school fees omwezi gumu yanvuga nanzija emubende oh dear God yanzija nanvuga okuva emubende n'alukuba paka ebusega kubanga ebikubo byeri nga tasobola bivuga n'akwata olw'Emasaka ne tugenda enguudo nga si nnungi twatuuka Kasasa waliwo omuti ku kisaawe saawa nga 8 daddi n'aŋŋamba sooka ozungulule omufaliso male okwebakamu ng'afa. Look at that man suffering with a stupid boy. A stupid boy. A stupid child. Yes. Muzeeyi ne yeebaka. Alina okuddayo. Alina osobola okupowamu. Apowemu. Atandika ate olugendo bupya. Amaliriza nnyingizza. One month paying school fees, the beggar is expelled from school. Expelled for what? Stupidity. Kunywa mwenge. Again. I go back. Nanga kati gwe nkutadde. Kyoyagala okukola gwe okimanyi. Naye ng'omuzadde nga takoowa. Aba ali awo n'agana nga Father Lule yali abeera Father Lule ng'alina parish ebukuumi mukwano gwe.
Nkangamba effe Bukuumi twaleeta disciplinarian bamuyita brother Aganze. Tumumukwase. Ajja sobola. Amuzeeyo antikka nate paka Bukuumi St. Edwards.